Ekisiwalian skin hajeyo ebyama bya lian skin bino bitiisa kwotadde n'okusiyaga ogenda kubanga byonna obifuna maaso awo. Shiba Kalungi bambi ate asibudde mikwano gye ku baby shower era ng'omuzinyi we liyita danso akaabika ate azirike n'okuzirika ate z'ensonga z'omusumba Pastor Bujingo, Suzan Makula, Pastor Bujingo kwotadde n'abaana nabyo wamma tebinnaba kuggwa yadde n'akatono. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atandaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesubanga byonna byeba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakoze bukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna bakubireko mukwano ate weefunire obulamu obujja sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Prandikid era nga simulala yesheyira gashumba ye munange asazeewo ate aka weekend akayingire bwatyo na vibe njerere wali wonna ng'ali mu kuzina amapiano sabo okuva we yava ne wali kimani obulamu bwakyukira ddala yenna anyirira n'ekyo omukisa omulungi ne Rikimani naye munnanga anyirira ndowooza bayinza okuba baali beekuluusanya nnyo ba mu nsonga za laafu ate tunaagamba tutya kubanga sheyira gashumba enaku zinaanyirira ne Rikimani naye enaku zinaanyirira kwegamba bikutabula kale bwe tweyongerayo ewa Shiba Kalungi munange maaso awo mulina ng'ate awa sipiiki era nga yeebaza abantu be munange bonna abamukoledde baby shower naye naye agambye nti kino abadde akisuubira nga tannaba kuva mu Uganda nti bano abantu be abamwagala ennyo balina omukolera baby shower. Kale katulabe sipiiki gy'awadde era asabidde abakyala bonna emikisa ye bannange nga bwe mumutegeera omanya yagala nnyo abaana. I had a private baby shower with some of my friends, and this one is the second one, a big one, and I love it. Thank you so much. I'm very excited when you're surprising, and I never did money. Now I'm going to there is no way. When we get to the camp in Uganda, baby shower, I know. Not that I expected it. I am so grateful for it, but my instincts told me when the moment people say 10th became 10th, I realized it was going to be a special day. Jasmine, thank you so much for being that girl that is always happy for another girl. It's a beautiful thing. Thank you so much. Every woman here who is a mother, bless you and bless you more with your children. Everyone. Bwatyo munange mama tuusu Shiba Kalungi we yeebaziza munange ate abo abamukoledde baby shower naye abagambye nti ye abadde akisuubira ssaawa zonna mulina okugikola. Ne maaso wano nina omuzinyi we liyita danso bambi alina speech gy'awadde ng'amwebaza n'eng'erimu ennaku ng'erimu okukaaba ngenda kubanga mubatuusaako namwe ate musobole okwerabirako kiki ekigenze mu maaso bannange. So much for everything. I'm so emotional. I'm so strong, I'm too strong. In reality, my boss, thank you so much for everything on my side. Thank you so much. Thank you so much. I'm going to miss you. Simanyi wengenda kubeerawo naye Mukama oyo yanteekawo nga sinna kufuna era agenda kunteekawo nga mu kabanga kano akatono ng'ogenze ate era ngenda kukulinda era okonawe kikube because munange gwe gwe nnina siina mulala gwe gwe nnina nasalawo. Thank you so much. Nsaba Mukama omwana we Shiba atwale byonna bisobola omulemu okutwala ku saidiyo naye musaba atwala at least omutima gwe eneeyisaayo omutima gwe mu byonna kyekikulu. Thank you so much Shiba. Nsaba Mukama yonna gy'ogenda osumulukuke bulungi ofune ekirungi byonna gy'olaga. Kwagala nnyo sisobola kyogera ekyo kyeraga kyokka bintu byonna tubikoze tufunye successful show. Uganda bambi munansonyiwaawo because namwe mukiraba amazima right. Amuyimbi tetuyinayo muyimbi Uganda yabikoze ino Shiba Kalungi. Tetuli mufuna oba wakanamu
lugogo eri free ng'ogitimba mama lugogo tumulina naye ali mugamba agendeyo ng'ali mu mbeera ye naye alufuna olubuto atimbe nawe olubuto olufune atimbe lugogo ogitimbe so we are here to watch bw'atyo munnanga ate liita dansa bw'asiibudde bosi we Shiba Kalungi munnange mu bulumi obw'ekitalo ne naye ekiriwo ky'omukisa omulungi eri agenda kuwummulamu okuzaala agenda kumala akomewo kale gabadde maziga mmeere ndowooza mulaba okuba n'omukozi ng'omuyisa bulungi naye abeera akusabira ssaala nnungi ne kati bwebeera n'omukozi ng'omuyisa bubiho naye munnange bajaaji baakuno tebeewummuzaako nange njogera kyempulidde baatandise dde okugasala mbu baby shower y'omwana wa Shiba mwesinze embaga ya Sindi Ssanyu ne bannange bigambo byabo nange n'embeeta n'embibaleetera kale tuli bwe tweyongerayo ewa Lion Skin munnange ex we avuddeyo n'ayasanguza ebyamangu Lion Skin musiyazi Lion Skin alina omutima omubi Lion Skin tagambwako Lion Skin yamanyi wa kitalo bannange ex muyina maaso awo nga kwegamba nga Lion Skin tamwogerera kalungi konna apaana naye naye bino byonna abyogedde olw'okuba munnanga Lion Skin amaze okufuna ndowooza kasente kati ate Lion Skin yazaala mu mukyalo omulala osanga bambi ono ex era alina essuubi nti osanga Lion Skin kati obuzibu Alien bw'ayina nti amanyi ye w'amaanyi amanyi w'akabi tebamuddamu tebamukyawa tebamulekaawo Alien kyalwana nnyo okuba like nga nsigala kusaidye kubanga byemmanyi bingi atya kwabya biyama okitegeera byemmanyi bingi naye since kati embeera gy'ayagala tutambuliremu mbadde sivangayo kukolako interview era newookebera tewali we nali njogereddeko ku Alien ekintu kibeera n'akaseera naye mulinde Alien bakoze ebikyamu abaana baasiranyiza abaana baaloze bangi mujja balaba ng'omuko omu avaayo era we mulibeera awo muligamba diva yatugamba abaana bangi naddala mu music industry eno bamukyusa bafaino babanuli bangi bwebbanga lyomwana yali ati kati kambagambeyo ekintu kimu ekisooka mu byonna Alien alina ekintu kyeyateeka mu mawulire awa nnyo sayidi ye amawulire n'abikka bingi n'asembeza nnyo abavubuka abo baali ebisiyaga abamusuusuuta okitegeera abo abamusuusuuta kati we baafunamu ne kano nti nno bamanyi okuraninga TikTok okitegeera basobola okuinfluencinga media biki nze si Alien yonna yonna gyali amanyi nze simutya ate naye akimanyi mu bantu abamukyadde batalimu so kati olutalo olubeerawo tutuuke nze I'm ready to face him kati nze tonsuubira kusanga Alien neme kubeera alert kuba kati manyi kyasobola okukola kyongamba takimanyi mbunna ebyange naye byaggwawo kimugambe I moved on kati kambagambeyo ekintu kimu nze period gye nalimu ne Alien nali simanyi kinfa nga twekyaye ne Alien okitegeera era n'okumanya mbuno bakingfa baali oba bamukwano ne Alien era mbimaze okitegeera ndi ne kingfa but I moved on ne tuzaala n'omwana lwaki ye abatakita ye yaani gwe batakyawo omusajja oyo muzibu nnyo mwana naye mujja mutegeera mpola mpola era n'abawala abalala bajja kuvaayo boogere gye bali eyo n'abakyala abali essaawa zino kuba mu nju ayinamu abakazi abo in the same house bamutya lwakuba bamanya ajja bakuba his violent what but time will tell bajja kutuuka beetamwe nabo bajja kuvaayo boogere era n'okumanya mbuno bakingfa baali oba bamukwano ne Alien era mbimaze okitegeera ndi ne kingfa but ex wa Lion Skin bw'atyo munnanga ate bw'aleese obujulizi nammwe nga bwe mubyewuliriddeko mu munnange Lion Skin kyalaga mu bantu si kyali mu muntu mulala nnyo naye ex bino ebigambo abyogedde omukyala wa Lion Skin nga yakamala okuzaala ate ndowooza ekyamulumye Lion Skin omwana we kwe kumutuuma amannya ge gonna manyi munnange ba ex babeera tebaagala kuwulira nga omuntu kale nga yomwekyawa nga muli bulungi kale bwe tuli bwe tweyongerayo ku
nsonga z'omusumba Pastor Bujingo wamu ne Teddy Bujingo kw'otadde n'abaana. Kati ate mu maaso wano nina Calvin Kayanja ye ng'alaga abyeyingiddemu era ng'obusungu bw'alina bwegamba businga n'obwannannyini baana Pastor Bujingo. Naye maama n'omuntu afuna obusungu ku baana abatali babe ku famire gy'ataliisangako gy'alabidde obukulu bannange ngenda kubanga mubatuusaako maaso awo kyokka ekisinza okuneewuunyisa akomekereza ng'agamba mu munnange Pastor Bujingo agambe endiga ze ez'okukalalirandi mu munnange zimwebalizeko omukyala Suzan Makula mbwate zisabire abaana be abawombatuutu abawunga. Bannange Mukama Katonda nze nga mubaka Calvin Kayanja ebintu ebimu obyogera nnyo n'oyisaawo kubanga bannange mwoyogera ebigambo ebyo byonna nga famire siiyo just oli mukwano gwa Pastor Bujingo. Naye maama omusajja atokomosa ebigambo obutambi bulina mu maaso awo olw'olumu ensonga za famire ozeerekereza kubanga oba tomanyi ffenna twogera naye tetumanyi kuba ye omukyala tavangayo okwogera byamanga ye Pastor Bujingo we yavaayo n'ayogera omukyala akyasirise naye katulinde otumanye olunaku lumu lulikya n'avaayo n'ayasanguza ebyama. Kati ate bo abantu bagamba n'eddala Suzan Makula obanga omusajja wamusuuzaawo amaka ge n'omusuubuze n'omugamba nga wogenda okumuzaalira abaana kw'otadde n'abalongo nti kati buno obudde olinda ki olinza omusajja omusumba Pastor Bujingo gwe ddalu olyoka okakase nti ekintu kyayogera akitegeeza ekyokwagala abaana. Naye nga Suzan Makula ono yakendeeza mu lavu ya Bujingo okuva Pastor Bujingo bwe yavaayo n'atandika okugamba nti abaana bange munnanga tufe abakazi mutumanyi tukyukirawo tetulindalinda ebyo. Munnange n'atandika n'agenda ng'akyuka mpola naye nga wetuli nakuma kubanga nze nakkiriza Kristo nga manyi nti bijja kumbaako. Pastor Bujingo nina kye njagala okkirize nti wazaala abaana abasiru era olekeraawo okukomerera omukazi kuba ku baana abo tekukyaliko alagirwa okuleka omuto. Naye abakulu bonna basusa emyaka 3 bali mu nzaalo mmeka tekyali gw'osibamu muguwa kutegeera kitaawe. Nsaba osabe nnyo Katonda abikkule obwongo bw'abaana bo ateekemu amagezi. Ate n'abasajja mwenna abazadde abaana mu mukazi omu mukimanye nti osobola okuzaala abaana ne baba basiru ne batakutegeera. Era nze obwenzi natandika dde okubukola. Mbirabye wano mu nsi osobola okuzaala abaana ne batakutegeera. Njagala okubuuza abawala ba Bujingo abali mu myaka 3+ temwawukanangako na basajja. Enzaalo ze mulina totegeeranga nsi eno. Kiki nnyoko kye yakola kitaawo oba kye yakukola ekikwawula naye tolabangako baawukana. So maama wo okwawukana ne kitaawo mwe abanditaddewo nnyo Oluganda abanditaddewo nnyo enkolagano okulaba nti obukuubagano buno n'okuyombagana kuvaawo ne mutwalako sayidi yemu. Ekiba kyaya kitammwe ye Mami Suzan mulina okukikkiriza mu mutima nti Mami Suzan maama wammwe. Ekyo bamwagala oba temwagala mulina okukikkiriza kubanga n'oyo kitammwe gwe yabazaalamu si mwaba musalawo. Ntegeerekese oba kitammwe yandibadde asobola okubazaala ne mukazi omulala. Kati njagala amagezi gajje mukikkirize mu mitima gyammwe nti Mami Suzan maama wammwe era mugende mumwebaza okulabirira kitammwe n'okumwagala. Oba amagezi gazze gye muli kubawanya kyokka kyekibatawaanya kyokka kwanda estimatinga maama wammwe mupya. Mulina kye mulina okukkiriza obulamu butambule enkolagana eddewo kubanga kitammwe talina kye yabakola ate era teriiyo mukisa. Teriiyo mukisa mu nsi eno gusinga gwa muzadde. Mugenda okuwuunyeera nze mbabuulira kitaawo akusomesezza akuweeredde olina masters olina diguli akoledde buli kimu oli myaka 3 naawe okyanenya kitaawo okwawukana n'ennyoko gwe wakagala musajja omu. Bujingo va ku mukazi kati naawe nkuvuddeko. Pastor Bujingo va ku mukazi gwe weenenye wekka wazaala byana bisiru temuli magezi era ovome byana byo. Mukazi takyalina kyagamba baana abo baba basazeewo. N'engeri gye biri nti bisiru bye bigoberera entale zitabikwatako kitammwe yabakola ki?
mumanyi kitange kye yakola maama wange naye sezentalo tezinkwatako manyi nti oba byabulire bye byabatabula wali oyagala gwa abafumba mu maka ga Suzan wali oyagala ofumbire kitaawo nkubuuza nnyanukula nze Bujingo yanzaala bukulu naye era nakkiriza ku kye nalaba wakati we ne Suzan Makula bali Katonda yali baawula Bujingo yatuuka gy'alaga kati nammwe mukikkirize mu mutima era muwe Suzan Makula ekitiibwa musobole okusavinga kitammwe n'okutwala omukisa gwe actually n'okumu appreciatinga kubanga temwina kye mumubanja ge mazima ga Katonda mulwane n'enkolagana eno ya Sseruganda eddewo wakati wammwe nyammwe ne kitammwe mukkirize new going gega magezi genkuwa gwe Pastor Bujingo weesonyiwa omukyala tuyite kana nitwegayirire Katonda ateeka amagezi mu biwala bye bitategeera nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde by'omutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira eby'enjavudde oluusi yeerabirayo alina alzheimer's memory-loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulinamu katinga kano kebayita prostate relax kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kafekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias